Mu disitulikiti y'e Mpigi kizuuliddwa nti abalwadde bangi bejjanjabira waka nga tebagenda mu malwaliro. Kino okusinga kyesigamiziddwa ku bwavu obususse mu bantu. Abantu baffe badde beeyunira nnyo bamulerwa naddala abakyala abatajja ku antineeto, ate abalala ne bamira eddagala ery'okugula ku bufamasi obwo linaagula nga ddoozi tewedde. Mu mbeera eyo abantu gye babadde babeeramu ey'ewaka nga tebalina ssente ezisobola kubatwaza mu malwaliro, abantu badde bazaalira awaka ne bafuna obuzaayi ne baggwamu omusaayi agenda okutuusa mu ddwaliro okugamba nti nno ajjanjabwe oba bamukoleko bulungi ng'omusaayi gumuweddemu. Kati okulwanyisa embeera eno waliwo enkola egunjiddwawo etuumiddwa Community Health Scheme, omuntu mwasobola okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okusasulayo akasente akasaamusaamu. Famire eri wakati w'abantu 6 ku 8 buli omu omutwalo gumu mu 7. Erina abantu abali wakati w'omwenda ku 12 buli omu omutwalo gumu mu 14. Ate yeesussa abantu 12 buli omu asasula omutwalo gumu mu 8. Naye nga okusasula ebisale ebyo omuntu abisasula omulundi gumu mu mwaka. Akulira enteekateeka eno mu ddwaliro ly'enkozi Mary Alineitwe atubuulidde lwaki enkola eno yagunjiddwawo. Twakizuula nga abantu baffe abali mu community etwetoolodde baalwangawo oluusi okujja okufuna obujjanjabi ne bajja ng'embeera nga bali mu mbeera enzibu nga bajja bakuweebwa bitanda oluusi ne batuuka wano ne balimu okusasula ebisale by'eddwaliro. Waliwo abagiwaddeko obujulizi engeri gy'ekolamu. Abantu 12 bukya balwala bwe baba balwadde nali ebiseera ebyo omwaka nafulumyanga sente zikuka mu kadde obusatu nalinako abakadde nakomeka naye nkozesa omutwalo gumu mu 7 ku buli muntu omwaka mulamba. Abakulembeze bagamba yakusaasaanyizibwa mu malwaliro amalala okukomya omuze gw'abantu okwejjanjabira waka. Otunuulira wano mu Kayabwe Town Council tulina eddwaliro lya gavumenti ate era n'ebitundu ebyetooloddewo ng'eddwaliro eriri ekitundu liri wala nga terisobola kuyamba bantu bonna ate nga n'ebizibu byalyo sijja bigenda mwenna mu bimanyi etese senta 2 nga enteekateeka eno yazze ffe twajyaniriza egenda okuyambako abantu baffe okufuna services eddagala n'okukeberwa ku ssente entono. Usually abantu baffe bafuna obujjanjabi okuva mu ba traditional healers oba nga bakozesa herbals n'okwejjanjaba usually nga balina fear eza cost n'okutuuka mu malwaliro nga teri ddagala. Ndabaddira nga tewali agenda kwekwasa nti ndwadde sifunye bujjanjabi. Tugenda kukendeereza ddala kusala ku bibanja nti nalwadde ate ntuuze ekibanja kyange. Enkola eno eya Community Health Scheme etongozeddwa Vicar General w'essaza ekkulu erya Kampala Monsignor Charles Kasibante ku lwa Ssaabasumba Paul Semwogerere. Twagala kusaba abantu ba Katonda bonna naddala mu ssaza lino okwefaako okwerwanako okulaba nti obulamu bwabwe babulabirira ate babukwata bulungi bakole n'amaanyi. Ensimbi tetujja kuva mu bwavu nga tetukola. Tukitegedde nti abantu 35,000 mu bbendobendo ly'e Mpigi be bakajjumbira enteekateeka eno. Sadaati Mbogo agafeeyo ku Spark TV.